Ekikulu kye kigambo family. Oyina kusooka kubuuza head of the family akolera family. Head of the family waba akolera family, abamukolera tebaba na buzibu. Kati kiri eri ffe Abannayuganda okulaba nga head of the family aweereza family yonna. Mu kulaba kwange yasazeewo n'agamba nti ekirwadde ekiremesa Paliamenti okukolera Abannayuganda, ekirwadde bakiyita sinanguzi, obubbi, obukumpanya n'obulyake. Ekyo kye kizibu ekiri mu Paliamenti. Kati tulina okunoonya eddagala erisobola okumalawo obulwadde obwo. Kati ekibuuzo eri mu mikono gya ababaka bagenda okulonda sipiika kiri nti ani ayinza okukulembera Paliamenti okulwanisa obubbi n'obulyake. Kati gwogamba waliwo obutakanya wakati w'ebintu Abannayuganda bye baagala nga family n'ebintu omukulembeze w'eggwanga nga head of the family byayagala. Gaapu eyo mu kulaba kwange ntono nnyo. Ebintu ebisinga omukulembeze w'eggwanga byakulembeza n'Abannayuganda bye bakulembeza bikwatagana. Biri bisatu byokka: livelihood, abantu okubeera n'obulamu obweyagaza. Ekyokubiri, okusoma. Okusoma kitegeeza abantu babeere n'obumanyirivu, bafune obusobozi obwekolera emirimu gyabwe. Ekyokusatu, ebyobulamu, health. Livelihood, education, health. Ebyo bye bintu ebisatu Abannayuganda bye baagala. Kati wobeera sipiika, obeera nga referee. Kati twetaaga referee omutuufu. Oli waayingira ekisaawe ng'ayina emisumaali wansi w'engato ze. Refu n'agamba nti emisumaali sigirabye, zannya. Ng'ogenda okosa banno. Oyo taba referee mutuufu. Referee wabanga agaba red card, oli alumba munne ne tebamuwa red card, ate ono n'alumba ne bamuwa red card. Oyo referee taba mutuufu. Kati president w'eggwanga abeera nga team manager, ya managinga team. Naye nga mu kulaba kwange mu Paliamenti tubeera ne sides ezo ebbiri. Nze siyinza kulwanisa Abannayuganda bye baagala. Ky'oba olaba nti nze nkulembeza kyakuteesa. Bwe tuba nga tulina ensonga nga waliwo obutakanya wakati w'ababaka ba Paliamenti ne cabinet oba president w'eggwanga, afazaali tuteekawo kye nayise era nakitadde mu buwandiike, a caucus of the whole house. Kati ennaku zino tulina caucus ya NRM ya majority, naye twetaaga caucus ya family yonna. Kabewa NRM, DP, NUP, FDC, UPC, ani tubeere ne caucus of the whole house. Kubanga waliwo ekirwadde kiri kye nayise the national question. Tebereza abazungu bateekawo olukomera ne bagamba nti Abaganda, Abanyoro, Abanyankole, Abacholi, Bakaramojja, Basoga, Bagisu
kati tubayita bannayuganda, oba mwagala oba temwagala, era olusalosalo lwe luno wakati wammwe ne Sudaani ne Congo. Tewali yajjuza foomu, tewali ggwanga eryajjuza foomu okubeera bannayuganda.